po jako akawuwo abadde tali mu ofiisi era ne mu ofiisi tewalimu omuntu omulala abaddemu. Wabaddewo akasattiro ku kkooti ensukkulumu ku makya g'olunaku olwaleero omuliro ogutannamanyika kwe guvudde we gukutte kkooti eno nga gusookedde mu ofiisi ya ssabalamuzi Alphonse Owunyiddolo. Ssaawa nga 4 ku Supreme Court omuliro ogwo tunaba kutegeera ki ekiguvuddeko naye gwabadde mu chambers za Chief Justice. Ekizimbe parts ezisinga ez'ekizimbe ziri affected. It's only chambers za Chief Justice awo ziri affected. Omuliro guno gukutte ku ssaawa nga 4 ez'okumakya ag'olwaleero era nga abazinyamooto balwanye bwezingirire okufuba okulaba nga tegulanda kusaasaanira kizimbe kyonna. Aba fire brigade basobodde okuba nga bajja ne bagulaza naye okujjako ebipapula ebibadde mu ofiisi y'omukulu ebintu ebirala tibiri affected nga files okuba nti files ezisinga tizibeera mu chambers ze okujjako ebipapula ebibadde ku table ye biri affected. Abadduukirize ne bannamawulire tebakkiriziddwa kuyingira munda nga baggaliddwa wabweru wa kkooti ng'obwedda buli kimu ekigenda mu maaso we bakirabiranga n'abakozi ba kkooti eno obwedda abamu bali mu bukuukulu wabweru ate abalala ebusukka kkubo. Omwogezi w'essiga eddamuzi Jameson Karemani annyonnyodde ku muliro guno. Amazzi ge bakozesa okukola ku muliro ogwo gamu gafectinze floor ne carpets n'ebirala naye okutwalira wamu omuliro sikyamaanyi kyegubadde gwafectinze. Ssabalamuzi abaddewo essaawa ezo? Ku ssaawa ezo Ssabalamuzi alina offices 2, alina office eya Supreme Court ne office endala ku headquarters. Essaawa ezo yabadde ku headquarters we yabadde alina olukulatu lwebaddemu so abadde tali mu ofiisi. Ategeeza nti mu kiseera kino poliisi yeddiza ekifo kino okutuusa nga okunoonyereza kuwedde. Era ne mu ofiisi tewalimu omuntu omulala abaddemu nga tugambye nti yabadde affected. Poliisi yatandise okubuuliriza tujja kulinda poliisi kyenaaba ng'efunye ejja kuba ng'etuwa updates naye okusooka abamu bagamba nti kiyinza kuba kyavudde ku AC naye tujja kulinda poliisi kyenaatugamba. Ayongeddeko nti tewali bintu byonna byonoonese okuggyako nti waliwo empapula eziyiseeko amazzi nga bazikiza omuliro guno. Emirimu gigenda kuddamu ddi? Kakati ekifo kino kiwadde mu mikono gya poliisi ng'etandise okubuuliriza ekitegeeza tujja kulinda poliisi kyenaatugamba bwe naaba ng'emaze emirimu bamaze okukola emirimu gyabwe bajja kutugamba. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Fire can affect anywhere depending on what is the cause of that fire. So despite the fact that this is the Supreme Court, you cannot say that it cannot be prone to fire. So we cannot take it in any other way.